kafuka kalombolombo nti Obwakabaka ng'omwaka gutandika bwanjulira Obuganda n'abantu bonna aba Buganda n'ensi yonna, abantu abakiika embuga n'oluwalo ate n'emirimu egyawagibwa olw'oluwalo. Omwaka oguweddeko nina essanyu bategeeza nti abantu ba Buganda n'emikwano gya Buganda baleeta ensimbi mu nkola y'olwo lwaffe akawumbi kamu n'obukadde 646 n'emitwalo 19,900 ne siringisi 406. Awo nno waliwo okweyongera kwa bitundu 8.27 kwezi ezakunganyibwa ezaleetebwa embuga mu mwaka gwa 2023 ezaali guma mujjukira bwe nawe entebe ebyo kali akawumbi kamu n'obukadde 5,806 n'emitwalo 709 ne siringisi 406. Waddewo ogenda maaso ku bungi bw'ensimbi ezireeteddwa mu nkola y'olwaffe ku mbuga mu mwaka 2024 ebiwagidde n'okunyweza enkola n'enteekateeka y'olwaffe bingi, naye muzikirize nokoleyo bino. Obwagazi eri baffe Ssemunywa Kabaka obw'ekimmemmette mu bantu bweyongera buli lukya. Ettutumu lya Buganda mu Uganda n'ebweru n'obwesimbu mu nteekateeka n'enkola y'emirimu egigasa obutereevu bannayuganda bonna abali kusosola mawanga wadde mu ddiini mirimu egya bulijjo gisimbiddwa. Obunyiikivu bw'abaami abali wano n'abatali wano mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka buli mutendera bwongera okunywera buli mwaka era n'obwetaawe mu bantu bwongera okusimbibwa. Ebibala ebiva mu nteekateeka za gavumenti ya Beene ebigasa abantu biragalo eza bulijjo Mwanyiterimba, CBS Powesa Sacco, ebyenyigiriza, ebyobulamu n'ebirala biwa abantu essuubi, biwa abantu okwenyumiriza, biwa abantu omwoyo omulungi ogwagala okuwagira enteekateeka za gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. N'ekisembayo wano sikyakomeredde, obwerufu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka bwekozesa ensimbi zino ez'oluwalo n'ensimbi endala zonna mu Bwakabaka zongera okugumya n'okuwa abantu ba Buganda n'emikwano gy'abantu ba Buganda obuwagizi obwo obw'olutentezi. Oluwalo okuva mu masaza lina essanyu nga mpa alipoota eno okubategeeza nti amasaza gonna ku mulundi guno gakiika embuga n'oluwalo, amasaza gonna 18. Okwo ne bikwatibwako amasaza ga Buganda wabweru wa Buganda mu Uganda ate ne wabweru wa Buganda ne wabweru wa Uganda. Ensimbi ez'oluwalo ezunganyiziddwa okuva amagomola ag'enjawulo mu Buganda nga kuno kugasseko ne lweru wa Buganda ne Uganda. Essaza eryasinga okuleeta olwalo lyali Kyaddondo era Kaggaali wano nga baleeta oluwalo lwa obukadde 408 n'emitwalo 54 ne siringisi 3 ne babanga ku ssente ezayingira mu ggwanika mu nkola eno balina ebitundu 24 lyaddirirwa essaza lya Ssaabasajja ery'Ebuddu n'obubi 2 n'ekitundu n'emitwalo 57,3 era ng'obutundu bwali 12 ebitundu 12 n'obutundu 19 n'amala ne gagoberera era olukalala olwo
lutungiddwa kwa lipoota eno egenda okubaweebwa mwenna olwaleero. Amasaza ga Kabaka ag'ebweru wa Buganda mu Uganda gasobola okuleeta obukadde 17,960 ate wabweru wa Buganda ne wa Uganda agali mawanga ag'ebweru galeeta obukadde 64,309 ne ssente 406. Omugatte zezaakoze ensimbi akawumbi kamu emitwalo obukadde 6,860 emitwalo 19,900 n'ensimbi 406 zinasose okwanjula. Ensimbi ezo zibadde zijja okutandika mu mwezi gwa Okutulansanja 2024 kubanga mu Gatonnya tewabaawo luwalo, naye ensimbi ezo bwe zibadde ziyingira ziwagidde emirimu egiwerako mu Bwakabaka ogenda mu maaso, era n'essanyu okuwa entebya y'ensimbi ezo egiwagidde emirimu. Ekisooka nga mumanyi amasiro g'e Kasubi gatuukiridde okuggwa nga kumpi ebitundu 99 biwedde okukola omulimu gw'okuzzaawo Muzibwazaalampanga. Essente z'oluwalo zayamba n'obukadde 137 n'emitwalo 80 n'essente 539. Ensimbi zino zakozesebwa okuteeka enzigi z'ebyuma n'amadirisa, okutangira ensolo n'abantu ab'ekyejo okuyingira mu Muzibwazaala, okwongera essubi, okusobola okugumiza n'okunaaza Muzibwazaalampanga. Essubi eryasooka kuba bwe yatonnya lyakka, era enteekateeka bwebeera tewasobola ate okulayo essubi eddala eriwerako okugumiza n'okunaaza, okuteeka emyaliro egirambika entuula naddala Muzibwazaalampanga, n'okuwundamunda, kubanga okuwundamunda okwo embugo ezibadde zeetaagisa mpitirivu, naye oluwalo lwawagira enteekateeka ero obukadde 137. Ekyokubiri ensimbi zo zekyawagira yenteekateeka y'okuwagira Kabaka Education Fund, ekittako Ssaabasajja kiteekawo okuwagira abaana abasoma nga tebalina buyambi bumala, era obukadde 116 n'emitwalo 9.5 zezaateekebwa mu kittako kino okwongera okuwagira abaana ba Buganda okusoma. Ku baana abaawulira mu nteekateeka ya Kabaka Education Fund, omutemwa gw'ensimbi guno gwakozeddwa okuweera abaana abali ku sikaala enzijuvu. Waliwo basale nga Ssaabasajja yakwatira ku bazadde, ate waliwo n'abafuna abatono ab'enkizo sikaala enzijuvu, era ensimbi zo ezaasinga okugenda naddala abaana abava mu masaza abasoma obusawo obw'okuzaalisa mu Mengo School of Nursing. Abasoma sikaala ez'okuzaalisa School of Nursing basasulirwa mu bujjuvu sikaala zaabwe. Mengo School of Nursing oba Mengo Hospital etuwa ebitundu 5, ali n'Obwakabaka ne bunoonya ebitundu 5. Obwakabaka bulina enteekateeka y'okuweera abaana abasoma obusawo obw'okuzaalisa okuva amasaza 18 gonna. Era enkola eno yatandika nga twatandika n'abaana 6 era gye bali kati basoma. Bannamawulire tuyinza okugenda nemwogerako nabo gye bali ku Mengo School of Nursing. Mu mwaka gwa 2024 batandika abaana 6, era buli mwaka tujja kuba tuteekayo abalala 5 paka 18 bali kuggwayo. Omwaka guno 2025 amasaza agaddako 5 gagenda kutuwa abaana abo. Bano basomera era ng'ensimbi ezo obukadde 1,016 galina ku nsonga eyo. Ensonga eyokusatu y'ensonga ekutte akati eya Mwani Terimba. Mu kiseera kino
Ssaabasajja yasiima Katikkiro buli mwaka ne minisita ne baminisita n'abakulembeze abakulemberako amasaza n'abaami ku midda gyonna okulambula enteekateeka oba pulogulaamu y'amagiterimba ng'eddala liteekeddwa mu kulaba nga omutindo guba gugenda mu maaso okunywa kaawa n'okulambula abavubuka wamu n'abakyala abalina ennimiro z'emmwanyi. Kino kikoleddwa era waliwo okugenda maaso kw'amaanyi. Awo essente ez'oluwalo zaawagira n'obukadde 128,323 nga eziteekebwa okulaba nti omutindo gukuumibwa mu nnoga, emmere zezikozesebwa, ensunsula, ennyanika, ate wamu n'okulaba nga akawaffe gwe tulima era tumunywa. Katikkiro yalambula abalimi b'emmwanyi mu masaza g'e Buweekula mwaka oguwedde, Butambala, Kabula ne Mawokota, awamu n'okukunga abantu kunywa kaawa ng'obuwagizi buva ezimu ku nsimbi zino ez'olwalo lwaffe. Ekyokuna, ensimbi zino zaawagira ettendekero lya Ssaabasajja ery'essomero ly'e Bbowa Secondary and Vocational School e Bulemeezi. Omutema gwa bukadde 18,889 zezaateekebwa mu kuzimba ekizimbe ekinene ekiriko ebibiina bina ebinene n'amakakkalabizo. Oluvannyuma okuzimba ekizimbe ekyo waliwo okusituka mu bungi bw'abaana abasomera mu ssomero lino. Ekizimbe ekyo nga kinnazimbwa abaana mu ssomero bali 119. Bwe twogera kati we bwagalirawo ettaamu eno 2024 ng'abaana bawedde 315, beeyongere kumpi emirundi 3. Era tusuubira era tuli wamu n'abakulira essomero eryo, tusuubira ebiyizi 5 ku mwaka guno nga guguddewo. Twaliwo okuzimba ekizimbe n'obagulira ebibajje abaana bwe batuula era kubasomera. Ekyokutaano kwe kuwagira okumaliriza okuzimba ebizimbe by'amaliro g'Obwakabaka 3. Twawaayo mu nkola eno obukadde 10 nga bwali buluubirira okukola wansi oteekamu terazo amalwaliro 3 era omulimu gwatambula bulungi. Era ssentebe Dr. Wekitiibwa Kabanda aliwa tunafunira omuwendo gw'oluwalo lw'enkomeredde nga tuggulawo oluwalo lwa 2025 ate tujja kulaba waliwo okugenda mu maaso. Yanga muwando waliwo bombole empinande entunuulira twaggalawo bukadde 39 ekitano ebituse mu bukadde 54 ekiraga nti tutambula tugenda mu maaso. Abantu beekubiriza okulaba nti amabanja gonna gasasulwa. Twagala okubaza Obuganda bwonna, waliwo abantu abafuba okulaba nti oluwalo telujja, okulaba nti basirinkanya emirimu gy'Obwakabaka naddala bassaawo embeera yogera ebitalimu ku Ssaabasajja Kabaka n'okwagala okumalamu amaanyi abantu. Ssente muziweera ki? Kabaka ali mu bizibu, Buganda temumukwako. Naye abantu ba Kabaka olw'okubalaba tebaaluubiriza, bwe baayogeranga bino ebisekeeterera ate ko baayongera maanyi mu kuleeta oluwalo. Kamuwange nga maliriza, njagala okutegeeza Obuganda nti Katikkiro yakkirizza okutuggulirawo oluwalo lw'omwaka guno nga 21 omwezi ogwokubiri mwaka 2025 olunaku lujja kuba Lwakutaano ssaawa 4 ez'enkya. Era ku olwo tujja kuba n'eggombolola okuva mu ssaza ly'e Mawogola okuli Ssaabaddu Mateete ne Ssaabagabo Ntuusi, ate wano ekyaddondo Munyoka Nakawa, Ssaabaddu Kaliisizo e Buddu, Ssaabaddu Kapeeka e Bulemeezi wa Kangaawo n'essomero lya Kololo Senior Secondary School. Baali bayaayaana okuleeta oluwalo ku nkomerero y'omwaka n'olw'enteekateeka eyali ekoleddwa n'etebasobozesa kale ne bamukwabagana mu kisa abagenda okuba nga baggalawo oluwalo.
tekirina kubuusabuusa nti olw'okuba entamu ewulira kusooka abaami ba Kabaka bakwatibwako bajja kukola ekibagwanira okulaba nti oluwalo luno lubeera n'amaanyi ag'enjawulo. Mukama wange Kabaka yakola bulungi bwe yatuwa abaami abajja. Tuyinza okugamba nti ab'amasaza bonna bakole kuba Kabaka yabalonda 15 omwezi ogwokuna omwaka oguwedde. Yatuwa abaami bano n'obwami obwegombola ne bujjula bulungi n'obwenyiruka n'abatongole. Enkobe Katikkiro abaami baatandikirawo n'amaanyi okweyongera okukolani wakati mu ebyo ebibaddewo. Era Mukama wange kkiriza waliwo ebintu ebikoleddwa mu nteekateeka eya Luwalo bite abantu bano bagenda tujja kutandika ne Kaggo nga buli omu alina omutendera gwakiikira Kaggo ajja kukiikirira omutendera gw'ab'amasaza okulaga emu ku ebikoleddwa mu nsimbi ezitundu 3 bigere ku masaza. Ate wekinatumaliriza ssente w'akakiiko k'olukiiko ak'ebyobulamu yagenda n'alaba oba ddala ssente za Kabaka zakola bituufu ku malwaliro oba nedda. Ajja kujjawo kiwa kya Kabanda abeeko byatutegeeza Central Majestic Branch tukola omulimu gwe gumu naye ajja kubaako byatebya nebyatangaaza. Ate tumalirize n'ow'eggombolola amangu okugombolola lwatandika azze alya mukumbula zonna mu Uganda agenda omusajja oyo simanyi oba lwakuba w'amaanyi oba lwakuba ekika kyeyedira kyekinene ensonga lwaki kyakola binene naye tebamusingangako mu butuufu emyaka gyonna.